Muchigazi sub-region, so because of time we will not have all of them speak. Today we called the media to listen to these testimonies because very soon Mr. Museveni and his people are going to come out to start chest stamping that they won the youth election. They have already been, you've been seeing them on X and other places claiming that they won elections. But what kind of elections are they talking about? When we have victims, era ne bwengezaako emabega abamu bansazeeko ne bagamba naffe twagala kulabisa naye ne bagamba obudde tebuliiwo abafudde bakuli Obed Moses aliwa ku ntebe jangu wano se ono naye mulaba embeera gy'alimu ne bamutuusizaamu so tubuulira kye bakola mu dakiika emu yokka. So Mr. President neyanziza nvudde entebe ekigungu naye misoli eri wansi ekigungu tulina barracks ziri nnya 2 za magye 2 za poliisi naye waffe waliyo barracks 2 za poliisi. Mr. President ku kyalo kyange nze mbadde nwana buli kimu nze nafuna abavubuka abajja okwesimbawo buli kimu kyali kitambulira ku nze era essaawa zino erinnya yange baalitwala paka ewa Muhoozi ennyumba yange bagikwata kamera byonna byonna babisindika ewa Muhoozi essaawa zino ndi ku bunkenke era Luvama Stewart honorable waffe yabadde nga nyamba bwe mbadde communicatinga naye era twatuulako oko mu meeting ne batugoba abasirikale ne batugoba oyo honorable waffe Luvama twamuyisa mu lyato ne tumusomosa okuva ku kyalo kwe yali kutuuka ku kyalo eddala. Mr. President abaana bali bubi essaawa zino buli mwana essaawa zino abaana bonna bwe bandaba ku kyalo bandabanga president sirina mulimu sikyakola bagungo baako essaawa zino abaana beeyawulamu aba NRM babeera bokera ffe tugenda baboola essaawa zino nze president ku kyalo era nsaba president abaana abasirikale twakuuma empisa ku lunaku lw'okulonda twakuuma empisa honorable waffe yatugamba tukuuma empisa nenkuuma empisa abaana ne batalwana batuyira abasirikale nga 5 abaana ne basumulula ebikonde nga bamaze kuba kansala waffe abaana ne basumulula ebikonde nze banzijjawo nali ngenda kubaka presiding officer bali basirikale 2 ne banzijjawo ne batwala era essaawa zino president ndi ku pressure nagenda kweŋŋanga buli omu saagala president muddemu mugamba abaana bakume empisa mwena muve ku kya president tewakyali kukuuma empisa tulwane n'abo abasajja tubajjewo president abantu balina obusungu abantu bolaba wanoona bagala kwogera naye olwobudde tetusobola kubimalayo tulina obusungu fe twali tusobola okulwana nze gwalaba nasobola okuba ebikonde naye natwala ekikonde nga tekituuka. People power. Omusajja mbadde mulaba ng'akaaba era ne bambulira embeera gy'ayitamu kwe kulowooza nti muwa omukisa kubanga obulumi bwali mubulaba era ne bangamba nti aliira ku nsiko era ewuwe takyabeerayo kubanga bamunoonya buli wamu era n'abakulembeze abalala mu ntebe tebakyabeera waka waabwe olw'embeera eyo gye babataddeko. bwe bamanyi nti balina obuwagizi lwaki bateekawo embeera eyo era abasinga mukyogereko wano nti bwe mba mmanyi nti temwagala bya kulonda temubiteekako naye kati bw'oteekawo ebyokulonda n'okola ebintu bwe biti kiba kikyamu nnyo. Ekirungi bino ebibaddewo amawulire gabikavalinga ebisinga era tubeebaza banange tukubireko ab'amawulire engalo kubanga bakola omulimu gw'amaanyi ne bakavalinga ebyaliwo. N'olwekyo Museveni n'abantu be bwe banaavaayo ne bagamba nti kaakati obululu bw'abavubuka tubuwangudde embeera mu kiraba tebataddeko. Almost mu Western Uganda yonna abantu baffe baagaana okuba nominatinga. Baagaana ne babagamba nti bino bya NRM yokka. Mu paati endala betwasobola okunominatinga ne baba denominatinga. Era ne wano mu Kampala abantu baffe bangi nnyo batandika bakubira nga bayita wali kawempe babagamba empapula zammwe zaalimu ensobi n'olwekyo tubagyemu temukyali bakandidate. Ate nga bakandidate be bateeka aba NRM abamu abasinga babadde tebakimanyi nti na bakandidate nga bano ba presiding officer batuula ne batandika okuwandiika amannya g'abantu nga bagajja mu register ffe twabasaba register ne bagaana okituwa. Akakiiko ak'ebyokulonda ne kagamba bwe mwamagala register y'abavubuka mugenda kukola ki kugisasulira. You can imagine nga bagamba ekibiina ky'ebyobufuzi nti kyo kirina okusasulira register naye nga bw'ogenda mwabo ba presiding officers bo bakwata abantu babajjamu ne babateeka automatically ne bafuula candidates ba NRM kubanga baali tebalina ba candidate. They struggle to get candidates.
So what they decided to do was to go and look in the register, and they start filling random people and making them NRM candidates. Abamu ne babatandika okubaleta ku lunaku lw'okulonda, omuntu nga takimanyi, nina wano form emu kuva enabweru ekyalo kye bayita Nakyesanja. Wano abantu baffe ba NUP bagenda ne babalonda bulungi nnyo, bonna ne bawangula, era Kuusa Mike n'afuuka chairperson. Abantu bonna bolaba form eno bonna ba NUP. Bwe bamala okubalonda ne babawa ne form yaabwe. Sawa bwe zaatuuka sawa nga 5 kati ne batandika omukolo omupya. Ne baleeta ba NRM ne batandika kulondesa. Nga baffe bali bajaguza bamanyi tebawangudde ekyalo. Kati ne baleeta ba NRM ne babatuuzaawo ne balonda. Era abantu baffe ne bagamba ki ekigenda mu maaso, tumaze okulonda. Ne bagamba bye mwasoose okulonda tubisazizaamu tutandise ebipya. Kakati, you can imagine, and yet all these people had won. Nga bwe mbagambye baleete agagayaye ge mwalaba. Kati nga mu Kampala Central, mu Kawempe South, Lubaga n'awalala. Nga batambula n'abo abayaye bava ku polling station emu, bali batambulira ku abamu nga bali batambulira ku Kitabo Kabiri mwakiraba. Bava ku polling station emu ne bagenda ku polling station endala. Era ebifaananyi ebyo tubiina nga balayinize apo mu kyalo kimu be baline ku layini mu kyalo ekirala. Awamu ne badikiralinga wrong candidates. Owa NUP wamala okuwangula ne balangirira nti yes, owa NUP afunye obululu 2, owa NRM n'afuna obululu 10 oba 2. N'olwekyo owa NRM yakoze eki? Nobala n'ogamba bano abantu. Awalala nga bwe babagambye okulonda ne bakutandika ssaawa 12. You can imagine ssaawa 12 ne bajjaawo ne bakola bye bakola ne bagamba kakati ffe okulonda kuwedde. Abantu abasinga mu kalulu kano tebakozesa register. Newankubadde ffe baagana okutuwa register, nga bwe mbadde mulaba mu kalulu akasinga babadde baleeta abantu era ne babalayiningisa app. Kakati go ekyenjawulo, kati president yagamba tuzimbe ki? Era egaali zaffe gye ziri. Naye kakati ng'omunaffe bwagambye ekyenjawulo bo egaali, kubanga bo tebalina gaali, bakwata abantu be bateeka mu mbeera embi, tebalina mirimu, tebalina sente, ne babawa 2,000 ne bagamba katugende tukole. Ne bano abavubuka beetaaga okuyamba, kubanga tosobola kubeera muvubuka ne bakuwa 2,000 ne bagamba tugende tukuba NUP abagezaako okulwanirira obe mu mbeera eyo bano gye bakuteekamu. Naye kakati ekibadde kibeerawo tuba n'abantu nga baprotecting b'amagye ne poliisi. Of course abantu tebakkiriza campaigninga, nayogedde ku double voting bwe baluzinga. Era mu bitundu ebimu twategeddeko era tulina obukakafu ti registrars ba NRM ate be babadde balondesa akalulu k'abavubuka. Ne ba chairpersons aba NRM n'osanga olinga chairperson wa NRM naye nga yalondesa akalulu ka Electoral Commission. Tubuuza byabakama, are you in charge of these elections or not? Bw'obanga toli in charge of these elections, kiki kyokola mu ntebe eyo nga weeyita chairman w'akakiiko k'ebyokulonda? So, twayogedde ku nsonga y'aba registrar ba NRM. Awamu babadde bagenda ne bajja abaana mu masomero ne babaleeta ku lines mu buswavu obw'ekitalo nga tebasobola nasooka gamba ni mujja mu uniform. Abaana ne bajja nga bambadde uniform, temubirabye entebe ng'abaana bali ku line bambadde uniform. Bagenze ne bakwata abaana abamu ba primary, abalala ba secondary, abalala nga tebanaweza myaka 18 ne babaleeta n'olaba amagye nga gabateeka mu line basobole okukola ki? Okuba akalulu k'abavubuka. Awalala we babadde bamanyi nti bagenda kuluzinga ne basaba abantu baffe banegotiatinge. Ne babagamba wekkiriza ofuuke vice chairperson, onaafuuke nti kati babadde batuuka we bamanyi kubanga era abasinga tebalina buwagizi. Babadde batuukawo ne bagamba abantu tugabane ebifo. Abantu ffe ne babuuza ku ddiini ki? Tugabane ebifo ku ddiini ki? Abantu ffe nga bagamba tulonde. Naye bo ne bagamba kale ebifo 29 mukkirize aba NUP mutwaleko 4 oba 5 naffe tutwaleko. Naye nga tubagamba tetwagala kunegotiatinga namwe, twagala abantu baffe bakuba akalulu tumanye ani awangudde. So ekyo nakyo bakikoze nnyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Era nga bwe muwulidde muganda waffe avudde Bushenyi kikoze mbi nga ntagambye nti oluzungu talumanyi bulungi nnyo, naye yakugambye nti mu Bushenyi babadde bagamba buli omu ajja nga yagala kwewandiisa ku NUP bamugamba wewandiise nga independent, nga bagala kufosinga ba NUP okulegesera nga independent. Tebagamba gwano tetwagalawo ki NUP, oba oyagala kwesimbawo wesimbe nga independent.
ekirala of course bakozeseza kwekwata abantu baffe era ne bajogerera abamu bakyali makomera juzi twagala olunaku lunaana nga tugenda mu malwaliro ag'enjawulo ng'abaana baffe babakubye bali eyo ekirala ekisembayo kyendabye tebakozeseza kwe kulaba abamu muffe abatali serious abatamanyi bye tuliko ne babawo obusente obutonotono nga bagezaako bakulirira okuva mu kulonda kibadde ekyo nakyo abantu abamu ne batuuka polling station nga kandidate gwe bawandiisa olwo olunaku yeekwese nga bamuwadde sente era abo tubavumirira nnyo babadde si bangi naye nabo babaddeyo naye bino byonna nga tubyogera nze njagala kubazaamu amaanyi nga bwe tuta abakulembeze abalala kino tekiraga nti bamaanyi kino kiraga nti batiitiizi banafu nnyo singa babadde balina obuwagizi baali badde tebakola bino singa babadde bamanyi nti balina support baali badde tebakola bino mukyukire nti bino bye bakoze mu kalulu kano bagezaako okubikola ekawempe naye ekyenjawulo nti ekawempe yali separate ballot kati kyetugenda mu protest vote ki separate ballot kubanga kati wano bino ebyokulaninga app babadde basobola okutiisatiisa abantu n'ebirala bwe bityo sisuubira nti bino bagenda kusobola kubikola singa tubeera organize ne tubeera ready mu kalulu akaddako ketuyita protest vote so ekyo mukimanye nti tetwagala mugwemu amaanyi olwebyo bibaddewo nti kati akalulu ketugendamu koka mu boxi kubanga wano babadde bakyali balaba abantu baffe nga bali mu line eya NUP wano ne polling station emu bagenda ne balaba line ya NUP nga mpanvu nnyo ng'era ina line ntono kati kyebakola ne bakwata candidate eyali wano ne bamukyusa ne bamuteeka wano line yaliko abantu abatono owange ne bamukwata era abaana baffe ne batuuka ne bava mu line eyo naye era bwe bakola declaration form obululu obwali bwoli ne babuwaffe obwaffe ne babuwa bali lwaki siyita lopu naye nabyogera bwe bali nnyo mwe bateeka Mesigi agambye nti ennaku zino oluzungu lugendera kuba kati oluganda lugerera ddala abeera mu vernacular people power our power people power banaye ndaba muli banyiikaavu naye njagala kusooka okubazaamu maanyi Mr. President nzikiriza yozeyoze National Unity Platform kubanga akalulu k'abavubuka emyaka egyayitanga gyonna ng'abantu tebakamanyi nga NRM bakwata foomu ne bajjuzaamu kati wali ategeera akalulu kabadde katya bani abageetabyemu n'aba NRM bateekako ku foomu kati bamanyi bakubira simu owali gwewangudde obululu bwa chairman ku kyalo ekyo tyo bannansi baali tebeetaba mu kalulu kano era abavubuka ab'omulembe guno tubayozaayoza kubanga muvuddeyo nemugamba nga kalulu tujja keetabamu tokulaba olutalo luyitirivu babikola byonna simanya geto structure ne bakuba bano ne babikola byonna kubanga balaba nti twagatya akakalulu tujja keetabamu eyo nebeera wiini era nga we muze mulaba nti abantu baffe buli twabadde ba flag bearer baffe era tiimu zaffe n'abantu kukyalo ne bateekawo embeera ne bagamba temujja kukola fujjo tulina okubeera regista ab'okukyalo bokka balina okulonda abantu baffe bayiseemu buli awo abadde resistance n'abantu bagamba nedda polling officials aba electoral commission tukole ekituufu buli awo abadde embeera eyo abantu baffe bayiseemu kati kyekiri kye tubagamba protest vote kyakalu ke tugendamu ffenna gye tuli tubeere bagumu ku polling station gyoliko mugambe nti ffe wano twagala kukola kituufu register eriwa atali mu register tagenda kulonda abo abayaayo baleeta ku bimotoka naki abo badde bali abalonzi balonde buli awo abadde embeera eyo ng'abantu balemerako abantu baffe bayiseemu kati yebadde sample kalulu ke tugendamu tetuze tubagamba nti tekagenda kubaka bulijjo tulina oteekawo embeera eyo eya protest vote nga tugaana ekikyamu era buli bwe tulemerako tujja kuwangula tetulina okukola so kyagadde mbazzeemu amaanyi yes abantu bakubiddwa bayisiddwa bubi abaffe abamu ne balabajja ne ku nomination omuntu nga bamunominatinze naye ku last yazze nga balaba ba NUP bayitirifu ne bagamba gwe tuli nominate tugenda kwesigao nagamba naye foomu zirina stamp yiino signature mu banominatinze lwaki mundi nominatinga mu kaseera kano lw'embeera gye balabye ng'abantu baagala nkyukakyuka so tuzimbire okwo tumanye nti buli bwe tuteekawo resistance tetulemerako tugenda kuwangula kubanga abantu bali kusaidi yaffe abantu bakimanyi tebalina buwagizi kyovudula babadde bajja abaffe ku nomination nga bagamba awaye nabe mayitawo anopozi kubanga bagenda mu kalulu waffe agenda okuwangula so kituwe ekyokuyiga nti tweteeketeeke tuteekewo resistance tulemereko ekituufu kikolebwe kubanga obuwagizi bwo buli kusaidi yaffe kyovudula babannaffe babadikinga bali ku bukeke olaba zi New Vision wano simanyi bawaliwo journalist okuva mu New Vision we bali
olaba bagwe bali ne bakyako okuwanika kubanga nabo baswala olw'abakama baabwe ne bakola bano komu naye baba tebalina busibu kyokula bagamba sijja kuwanika kubanga bali ne bakola oba oliawo naye tabikkiririzaamu bagenze ne bagamba nti simanya kooti yayimiriza activities za NUP activities zemutegeeza tetuliwo wano tetuli mugwetamu kalulu era n'obuwanguzi buvaayo era n'abalala bakola effujjo so New Vision tumanyi nti ennaku zino mwagenda n'ova ku professionalism kubanga babasindikira bambi political actor naye tukole research byetugenda okuwandiikako bibeere nga tulinako obukakafu emyaka egyayo tumanyize nali mawulire New Vision abantu bangyesigangamu nno omuntu akola olupapula lwa Daily Monitor n'agula n'olwa New Vision kubanga amanyi nti mumbi mulimu ebituufu naye kati ennaku zino tugenda entunula ne twebuuza aba New Vision kiki ebirumisa kukola kati bafulumiza gye bayita opinion poll batudde mu newsroom yaabwe wali ne bawandika ne baga nti Museveni tumuwadde enamba ku kalwakajja Kyagulanyi tumuwadde eno Muhoozi tumuwadde eno buyemu abalonda lwaki mutya muleme kubeera batiitiizi tugende mu kalulu era nga bwe tugambe bannansi protest vote gyetugendamu tweteeketeeke wewa tubeere bampisa abantu bano tuleme bakkiriza kutusoomooza obusungu bungi naye tuleme bakkiriza kutusoomooza kututeeka mu geemu yaabwe kubanga nga bwe mulaba buli abantu bwe balemeddeko mirembe bagamba kino kikyamu kitugenda kikkiriza nga babondooka ye bwotandika okulwana nabo kati awo nga bafuna excuse nti kakati bonna tubayoole tubajjewo kitutagala kuba tetwagala bayoole babajjewo bulemereko ku kituufu so kekalu ketugendamu tuyozaayoza abavubuka abayiseemu tuyozaayoza abavubuka abeesimbyewo olwa NUP nammwe be bataalangiridde muli bakulembeze Yes, as far as NUP is concerned, that you will be able to understand the about Yaro, Gamuka. Era tugende mu kalulu kutugendamu nga mumanyi nti ye mwa abakulembeze b'abavubuka mu bitundu ebyo era abavubuka mu bakunge mubateeketeeke protest vote gyetugendamu bali bayinza okuba bakozeeko effujjo lwaki bamanyi amaanyi gammwe n'obusobozi bwammwe kakati muzimbireko ago amaanyi muzimbireko obwo obusobozi nga tugenda mu kalulu yegwe komanda kasobanga NUP yakunominatinga nga gwogenda okwesimbawo olw'abavubuka itaze mbata bali be balangiridde be bakoze yegwe mukulembeze ku kyalo okwo abavubuka bakulembere bakunge beteeketeeke okukanoonya akalulu okukalonda okukakuuma okulaba nti bakalangirira mu butuufu bwako so kuffe ne ku pulezidenti waffe muli bakulembeze era muleme kwetiiririra tukulembere abavubuka abo kubanga bali nno abamu tebannategeera nakutegeera nti yegwe gwe balangiridde oli gwe balangiridde kukalulu ako tebamanyi abamu ne ku byalo tebasulako kakati mwabaliyo mulembere abavubuka bakunge buli ngeri yonna. Mr. President, I firstly want to appreciate our youth leadership led by the Honorable Frank Kawiye and the rest of the team and young people who participated in this election, and to congratulate us as the National Unity Platform, because for a very long time parties did not used to participate in this election. It was a preserve of the NRM. They would just get forms, fill whoever, and then they declare. Then they call the person and they say, hey, we've declared you winner here. But as the National Unity Platform, we said, no, we are a young people's party. Young people must take part in these elections, right from the other election, even now. And that's why you see there's concerted efforts to cause confusion, to denominate our candidates, because they know the young people are behind us. So I want to congratulate us. Yes, there's been a lot of chaos, violence meted out on our people, many beaten, the irregularities occasioned on us, but that is to show you how strong the power of the people is. And that for the first time we are saying, no, this election cannot be a preserve of the NRM. So I want to congratulate young people. And what has happened, as far as we are concerned, is a sample of what we should prepare for. Because whenever the young people insisted and resisted and said, we must do the right thing, whoever is not on the register will not vote. Whoever has been brought to cause promotion, go away. Each time there was that situation, our people won. And that's what we must prepare to do in the 2026 election, which we are calling a protest vote. That at your polling station, you be very alert. You insist and resist all forms of malpractice. So whenever we put up resistance, we win. And that's what has happened. Wherever we have won, people put up resistance. Something that wants to happen everywhere. You say, no, let's do the right thing. And we should not allow that they get to provoke us, to fight them. I know that these people can be very provocative and annoying. Sometimes you feel like you want to descend on them. Let's not allow them to provoke us, because that's what we want. And they will beat you up and so on, and then as you begin to, self-defense,
then they will carry everybody and remove you and do whatever they want to do. So let's put up resistance. Let's remain peaceful. That's what makes us different. But assertive. Being peaceful does not mean that you let them do whatever they want to do. No, peaceful but assertive and firm. So that we get set for where it is that we are going. You see, because of the fear and the heaviness they feel, that's why they're recruiting some media houses, but some are not even to be recruited. Because the New Vision has now become a tabloid for Mr. Museveni. I think after Red Paper closed, these ones now took up that space. And that's why they write all manner of ridiculous stuff. I saw they wrote an article saying, court has halted activities of AUP. Which activities? Where did you get that from? Are you sure you read what court did say? But because they're a tabloid, they're to be used, that's why they write all manner of nonsense. I also saw yesterday they released what they called an opinion poll. They sat down in their newsroom and said, Museveni, we have given you this. Chagulanyi, we have given you this. Mozi, we have given you this. Who made you the voters? You New Vision people. But that again, like I'm saying, should encourage the population. When you see them in fear mode, when you see them panicking, trying to release opinion polls, it means that whatever it is that we are holding, let's hold tighter. Mr. President, please come and address us.